Batata banange mwena Kajambo amanya Sereko Moses mupyadako akabonero tewa ate byufu kyakola gisenda by president obamba zinira amazira gange bali mugenda bide weyanza banda kaze mukwata mukalulu kange banaka sobo batata banaka wembe no county constituency mu mpaka lulu kalungana kapuma bulungi nze siri ndikulanga be mugamba kiri kyawedde kati kukuma kalulu President wange Kyagulanyi Ssentamu Museveni kwagala nnyo Ssaabasajja Kabaka wange ndi w'amaanyi ggwe tondaba muzanyuse batata banange mwena Kajambo amanya Sereko Moses mupyadako akabonero tewa ate byufu Kyagulanyi Ssentamu by president obamba zinira amazira gange bali mugenda bide weyanza banda Sereko Moses ngenda kusooka kukaatiriza nsonga eyo abatta basinga obulungi mukolagana ne bano betwesimbe nabo najja nakuwa emitwalo 2 ne weefuula mbu omukutte kati bw'omala omukwata ate dakika budakika bw'atuuka eri ate n'omuto n'agenda ewaka ayikalibox the speaker osi oba DPC tujja kwatagana waliwo omusirikale gwendabye omunene omuwanvu olaba oyo nti muwanvu munene bulungi nja kuyoola amagulu akalulu akange temusobola kazanyiramu ate n'ekirala nina kye nawulidde gwesobola lisinjuki oliwo enaalemu ne bano badipisa abasinga muli b'enaalemu naye tujja okwatagana tujja okulwagana nsereko manyi panti sebo mwomunsagisa mmwe mundabanga ndiikula naye ate wentuuka ffe serious business ennaku z'omwezi nga 13 era sebe ekintuusiza leetu wano emisanvu giri mu kkubo ery'abannakawempe north be bantuusiza leeti buli wobudda wempita nga bateekawo emisanvu bagamba goddayo era wano njagala okulabulira ab'ebyokwerinda tibasewo ne bannyabo tetwagala katemba mu nteekateeka ze tulimu ez'okulaba nti tununula Kawempe North Constituency. Mulimu abaagala okugiguza General Kaguta Museveni naye ffe ne bannansi banna Kawempe North tugamba nti Kawempe tetundwa n'omulundi n'ogumu nga ennaku z'omwezi nga 13 Kawempe North egenda kukola okusalawo okutuufu nga Luwemba Luswa Muhammad ye member wa parliament akiikirira ekitundu kino. Uganda Police, Fuso, Gaso, Tuso, mwenna ebitongole by'okwerinda njagala ku lunaku olwo tukitwale nga kikulu nnyo tuleme kwenyigira mu by'okwerinda tuleme kwenyigira mu byakulonda abantu tubaleke DRFOMs tuleme ziwamba abantu bafune okusalawo okutuufu nga Luwemba Luswa Muhammad ye member wa parliament agenda okubakiikirira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'ebyokwerinda sebo commissioner nsanyuse okulaba kandowooze tunaabeera naawe paka ku ssaawa esembayo. Nsaba olabule ttiimu yo mukama wange baleme okulowooza okwetaba mu kubba akalulu n'atuula awo ng'ate yalina obuvunaanyizibwa kulaba ng'atuteekerateekera akalulu ng'abuuza ttiimu ye tukoze tutya okubba akalulu kano nga tukabbira gundi ng'ate gwawo ebyokulonda. Abantu abo bobo balina mu ttiimu yo bagambe beetereeze ffe kituwa maanyi g'abantu. Ab'ebyokwerinda bataata baani abajaati abalwanyisa obutujju terrorism be bannumbaganye singa weebali wano ne batubuulirako. Ekirala taata komisona w'ebyokulonda ani ali in charge ku security? Tukolagane na poliisi, tukolagane na UPDF, tukolagane n'abakuuma pulezidenti wa kuno, tukolagane n'abajaati abalwanyisa obutujju. Kyewuunyisa RPC yatuyita mu ofiisi ye ku lunaku olwokubiri n'atugamba nti buli anaamala okubeera nominated ajja kgenda asisinkana abawagizi be mu mirembe. N'agamba temukola procession n'atuwa n'omuwendo gw'abantu wange ekifo ne bakiwamba abalala bwe bazze okukolerawo bo tebakibawambyeko ne bamala ne bankuba emiggo nga bannanga okutambula mu luguudo. Ani yabagamba mwaba ebyokulonda omuntu aneesimbawo alina kumala kuba na mmotoka atatambulira mu mmotoka takkirizibwa kwesimbawo?
emmotoka yange nagenda okuva wano okwewandiisa ng'ab'ebyokwerinda amagye ne poliisi bagizibikidde teyina bwevaayo. Kyokka ng'ate bebamu ab'ebyokwerinda baŋŋamba va wano okwewandiisa kuwedde genda. Nalina kukola ki? Kutambula kugenda. Abo ab'ebyokwerinda abatulumbagana abali mu biddugavu abajja ati teboogera, baaziba emimwa, baatukuba miggo, tebatunyegangako yadde ekigambo. Omanyi agasajja okubalumba agasajja gakawuula ne gabakuba emiggo nga tewali kyegoogera? Mwabakwata mundu abakuuma ddembe bwe mutyo bwe mwolina okukola. Kambabuulire olwaleero tugamba abduction so si arrest. Mumanyi lwaki? Temugoberera mitendera. Omuntu gw'ozze okukwata oteekwa okwogera naye n'omubuulirako lwaki omukwata, n'omubuulira nti sigala ng'osirise kuba by'onaayogera bisobola okukozesebwa ng'obujulizi mu kkooti. Naye toyinza kujja n'ompuula agaggo n'onkuba waya n'onkuba ebigala by'emmundu n'onsuula wansi. Be baani abajja ati mu byokulonda byaffe bassebo ne bannyabo? Nze nteesa tusooke tukkaanye tukkirize nti luno titugenze mu lutalo lwa mifumbi wabula kwogera bigambo. Mukulu Museveni teekateeka bulungi abantu bo bajje boogere bwogezi bigambo, naffe twogere ebigambo olabo ba tetukuwangule mu mirembe. Naye bw'onodda mu kutukuba ng'oleeta abakwata mundu, si yene enteekateeka gye watusuubiza mu 86, si ye fundamental change. Eno si demokrasi. Bassebo ne bannyaba abali eyo abakwata mundu mbagamba mulekerawo okututulugunya. Ab'ebyokulonda mubeeremu akati tukole obwenkanya demokrasi abeere mu Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe munaagaana okubeera abenkanya tujja kwekolera ku nsonga zaffe. Eno ensi yaffe bassebo ne bannyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekirala bannanga b'ebyokulonda, baganda baffe bano bannamawulire bali mbweraliikirivu bwe balina okutuusa information eri ku bantu abataliiwo, naye balina obweraliikirivu bayinza obutakola. Munaatutegeeza tutya ne mubateeka mu confidence tibagenda kujja bakola emirimu gyabwe, kubanga twalabyeko munnamawulire omu n'akuba bubi nnyo nakati ali mu ddwaliro. Mutukakasa mutya nti abantu baneeno bagenda kubeera protected kubanga bo bali mu kukola mulimu gwabwe era mbaawule muffe? Kale ngamba singa ffe mukuba ffe ba candidates kubanga ffe abaleese obuzibu, naye munnamawulire ono atalina musango azze okukola omulimu gwe aba akoze eki? Ekisembayo kye mbadde njagala okugambako nti ba candidates abamu bo mubakkiriza ne bakola ebintu ebyo byennyini bye mutugaana, ate nga nammwe muli nga mubakuuma. Mututegeeza mutya nti ddala mu kino ekiddako, kubanga waliwo mu NRM candidate twabeerabye ku mutimbagano wonna nga ye akola procession nga nammwe mwennyini abakulembezemu abapoliisi abakuuma ddembe nga mumukuuma, ate nga abalala b'opposition bo temubakkiriza. Kwe kuli muganda waffe ono gwe baakubye ne munnamawulire. Banaye mututangaazeemu. Tuli mbweraliikirivu, naffe tulina abaana, tulina famire. Tetwagala balowooze nti tuzze mu lutalo nti oba waliwo agenda okufiira. Twagala nga bwe tuzze nga tuli balamu, tuve mu kana akalulu tusigale nga tuli balamu. Thank you. Mu bitongole byonna era batusse ku leve eno okulaba nti tugezaako okuteekawo enkola okuuma abantu abatuula, abasula, ababeera n'abalondera mu Kawempe North Constituency. Era afande mbadde njagala kugamba nti tubadde tutambudde bulungi. Twatandika last week nga tumeetinga ba stakeholders nga security. Ku Tuesday ne tufuna meeting n'aba candidates aba planning okwesimbawo. Era twabeera ne meeting ennungi nnyo ne tuteekawo engeri gye tugenda okutambula. Era afande nominations zawedde bulungi wadde mwabaddemu okwemulugunya mu bantu abalala
mwabaddemu obuntu bwe tusobola okutereeza naye by and large obumenyi bw'amateeka bwabadde butono nnyo. Abamenya amateeka twabaguddeko emisango naye abasinga twabakoshoninze okulaba nti tulabe engeri gye tugenda okutandikamu ate bupya mu period eno esigadde ya open campaigns. Era afande nsuubira nti enkolagana yaffe eya Kampala North Police n'abannaffe bonna be tukola nabo tweyamyewo okulaba nti tukwatagana n'abakulembeze bano abasimbyewo okulaba nti batuukiriza obunaanyizibwa bwabwe, naffe tugenda kutuukiriza obunaanyizibwa bwaffe okulaba nti akalulu kano kaggwa bulungi mu mazima na bwenkanya ne mu mirembe.